nebegamba nti nsoma mu Kakofu Junior Secondary School. Nsoma mu Kakofu Junior Secondary School. Kyebagamba nti asuubira kiraloota kyandiba ekituufu kubanga ekisuubizo kya kitange ekyokunziza mu ssomero mu 1949 kyatuukirira. Okuyingira kwange mu Kakofu Junior Secondary School kwalimu enkalu. Omukulu w'essomero bwe yayongera okwetegereza alipoota zange zonna ze najja mu Mirembe Primary School n'atandika okubuusabuusa nti oba omulenzi amaze emyaka 2 Miramba nga atudde awaka ate nga teyasoma bulungi alisobola atya okusoma mu Junior Secondary School. Kyokka bwe yamanya nga nsamba bulungi omupiira n'amala ganzikiriza okuyingira mu Junior Secondary 1. Munnange ebyo ebyokubonyaabonya abajja bye nnali mpulidde mu masomero g'ekisulo agamu mu Kakofu Junior Secondary School saabirabamu okujjako okutulimisa olujja lw'essomero lwe twasanga luzise nnyo naye ate nalwo tetwalulima ffekka. N'abakadde nabo baalimanga kyokka nga bo banyuka mangu ne baleka ffe abajja nga tuttunka n'olubimbi. Abakadde kye baatukola ekyasinga okutunyiiza kwe kututuuma amannya ag'okutuvuma nga buli mujja bamutuuma erinnya nga basinziira ku ndabika ye oba ku mpisa ze. Waliwo munnaffe ge baatuuma Kabwege olw'okuba n'olubuto olunene, omulala yali amufaananya olubuto bamutuuma Ndizaala. Waliwo gwe baatuuma Kabaliga kubanga yatambulanga abaligamu. Oyo bamusaako n'erya Kajambiya mbu kubanga ebigere bye byagendanga bisaawa omuddo ebbali w'ekkubo. Nze bantuuma Kakadde. Nze bantuuma Kakadde olw'okubanga nali mukulu okusinga abasomi bangi mu ssomero. Kati mu Kakofu Junior Secondary School lyali limu ku masomero g'ebisulo agali amalungi ennyo mu kiseera ekyo. Lyayisanga bulungi abaana okugenda mu masomero ga senior secondary n'okusoma emirimu egy'engeri endala ate nga likola bulungi n'emizannyo. Lyalimu n'abawala naye nga bo bava bweru okujja okusoma. Ttiimu yaffe y'omupiira tewaali ttiimu ya ssomero lya Junior Secondary School egiwunyamu. Mu kudduka twakwatanga ekifo kya kumpi nnyo mu masomero g'omutwale lyaffe. Twakubanga ne tenisi ku ssomero, twalina n'emizannyo egy'omu nnyumba nga gino ludo, drafts, emisota ne chanis. Egyo twasinganga kugizannya ku Lwamukaaga lwe twabanga n'ebiseera ebingi okukola bye twagala. Nze oluusi nannyikanga engoye zange mu benseni okuzooza ne zisiibamu nga ndi mu ludo oyo oba mu misota. Singa mu ssomero mwalimu envunza sandisigazza njala mu bigere. Ekyanneewuunyisanga mmaze okuva mu ssomero kwe kujjukiranga mu ssomero eddungi nga Kakofu Junior Secondary School temwali mizannyo gya kinnansi ng'ekigwo, omweso, enziga, embirigo n'emirala. Nkyajjukira n'omusomesa eyatugaananga okumeggana ng'agamba nti ekigwo kimenya era mbu kitta. Abasomesa baffe baalemwa nnyo okumanya ng'emizannyo egisinga obungi gibe gy'abagwira oba gya kinnansi giyinza okuvaamu akabi. Najjukira musomi munnaffe Katwire eyalekerayo ddala okusamba omupiira ng'amaze okulaba ku musomesa omu eyamenyeka okugulu mu mupiira, abasawo ne bakusalako okuwonya obulamu bwe. Omuntu ayinza okulowooza nti omuzannyo nga tennis teguliimu kabi, naye nkyajjukira munnaffe omu eyagujjamu embeteza. Bagenda ne bamusindikira envuumuulo y'akapiira nga baguzannya, naye akabi nga kanajja okwandibadde okutega ekiwujjo yateekayo kutu. Twagenda okuwulira nga kumuwuttudde mu mpulukutu bwe kkapa, ye ate waggulu yalwayo nga tanneerindigula ku ddima bwe ddu. Bagenda okumujja wansi okumutuusa mu ddwaliro nga tamanyi na bifa ku nsi. Mu ddwaliro yazingulayo omwezi gumu ng'ajjanjabibwa naye era teyaddayo kuwulira bulungi era kaabula kata afuuka omutaka w'eddambwe. Omweso abasomesa baffe baaguvumaganyanga nnyo nti gulumisa envunza kubanga abato bwe beesa tebaagala kumala. Naye ate abasomesa be bamu abo be baatuwanga emizannyo gy'omu nnyumba egy'ekizungu egyetwerabizanga n'okwoza engoye zaffe. Kyenzijukira ennyo ku basomesa baffe kye kino nti
akazannyo oba akayisa k'ekizungu konna bakagulumizanga nnyo era nga baagala nnyo okukakoppa mpozi obwo bwe bwali nabo obutamanya bwabwe bwali butamanya kyokka ate mu Kakofu Junior Secondary School mwenna wulira nga abasomi bannange bakitaabwe babayita taata nga ne bannyaabwe babayita maama okuva olwo nange kwe kutandika okuyitanga daddi taata ne mamyo ne muyitanga maama nga mpulira nti ebyo ebigambo ebibatuusaako obulungi okwagala kwange nga mbadde njogera mu Luganda kusinga okubayita daddi ne mami nga bwe bagamba nti omulungi tabulako kamogo embwa tekala nnyindo kakano ndaba nga kyali kibi nnyo obutatuyigiriza ku mirimu gya mikono mu Kakofu Junior Secondary School abasomi gye bakomanga okulwa mu Kakofu nga gye bakoma n'okukyawa okubeera mu byalo eri emirimu gy'emikono emingi abawalirizanga ne baddayo mu byalo nga bamazeeko secondary tebasobolanga kulima oba okwezimbira ennyumba eziriko ne 15 ennungi n'abawala tebasobolanga kulima oba okufumba emmere ennungi ebyo basuubiranga kubikolerwa bannaabwe abatayitako mu ssomero kale wulira obujega ebyokuyiga ebimu nabyo kaakano ndabanga twabisomesebwanga bubi kale twasomanga ebintu bingi ku nsolo ne ku bimera naye abasomesa tebatusomesanga ku bintu ebyo byennyini nga tubirabako n'amaaso tusobole okumanya ebikulu ebibifaako kale nze nava mu ssomero nga simanyi na nkoko nnaku zemala ku magi gaayo nga tennayalula era navaamu nga simanyi myezi na kitembe gyamala okussaako ettooke bye twasomanga mu bibiina abasomesa tebaafangayo nnyo kutulagirira kubissa mu nkola mu bulamu bwaffe obwa bulijjo bingi byakomanga ku lubaawo omusomesa bwe yabiwandiikanga ne mu butabo bwaffe mwe twabikoppanga ekyo kyatuukanga ne ku byeddiini bangi ku basomi abafunanga obubonero obulungi mu byeddiini ate ne babanga ab'omululu nga tugenze mu ddiiro abamu ku bo bwe batuukanga mu kisaawe ky'omupiira n'olaba bwe basabula bannaabwe endobo n'obulatti ate nga n'okubasambira amakuuli abasomesa baffe abamu abeeyitanga ab'eddiini ennyo n'ab'eddiini yaabwe yali yakomuma abasomi ab'enzikiriza eteri yaabwe bwe baabanga ab'empisa ennungi nga tebabaagala bulungi kale wulira abasomesa ab'engeri eyo mpozi era nabo olw'obutamanya bayogeranga bubi ne ku bantu ab'eddiini ezitali zaabwe simanyi oba abasomesa abo kaakano bamanyi nga n'abantu ab'enzikiriza zonna ez'abagwira n'ez'ekinnansi musangibwamu abalungi n'ababi ye abalungi be baani si be bakolera mu bantu bannaabwe ebintu nabo bye baagala babakolere si be abalungi Bayibuli egamba nti kyoyagala kikukolerwe naawe kikolere munno si beebo kati mu byafaayo twayiganga ku bantu bangi abagezi n'abazira era abalalu oba abasiru abaaliwo edda mu nsi z'abazungu gamba nga ba Julius Caesar, Nero Proto, Columbus, Napoleon, Henry ow'omunaana n'abalala bangi kyokka abantu abali mu byafaayo bya Uganda betwayigako kumpi baali bagwira beerere nga bano J.H. Speak, R. Barton, S. Baker, G. Gordon, H.M. Stanley, Bishop Hannington n'abalala twasoma ne ku balubaale b'abagwira bali baatujoga twasoma ne ku balubaale b'abagwira nga bano ba Caesar, ba Setani, ba Apollo, ba Agasi, ba Jupiter, ba Diana n'abalala ekyokusaalirwa tewaali musomesa mugwira oba omunnansi eyali asobola okubaako kyatubuulira ku bannansi ab'edda abaalina akalungi konna ke baakolera ensi yaabwe era nakati bye bakyasomesa ebyo by'ekitumbaavu ani ayinza okunzikirizisa nti mu Uganda yattu eno yonna okuva e Kalamojjo okutuuka Embogo n'okuva mu Akyoli okutuuka mu Kigezi n'okuva e Ssese ye Busi yonna okutuuka e Bwamba temubangamu bagezi oba bazira oba balalu oba basiru betusaana okuyigako mu ssomero tubeere nno nga tubasomako bali basimanya basipiiki biki nga balina ne gye batutwala tewali na gye batu wabula tujogeddwa banna temwali basawo abaawanga bannaabwe eddagala ne bawona
temuliimu muno mu Uganda yattu abavumbula amaato kati agageebusi ddala ni yalivumbula agayitanga ku nnyanja ne ku migga baali baki abayiiya okufukuta amatale okugajjamu ebyuma ate n'okugaweesa mu byuma ng'embazzi enkumbi obusaale endege amafumu baali baani abo mulyoke mututeekeko bano basimanya ba John Speak simanya ba Napoleon kati Napoleon muyige kampeekyo amalobo obwambe n'ebirala tebali mu Uganda muno mu Uganda tebaliimu abavumbula ebyambalo ng'olubugo amaliba enveera n'ebirala si banna Uganda engoma entongoli zino z'owulira zino ani era abasipiiki be baziyiye ezo n'ebivuga baneno mbisoma mu kitabo tomulowooza nti neesomera byabwe ebyo byonna byaleetebwa abagwira nannyini kitabo yabuuza ebifa ku balubaale b'omu Uganda abasomesa baffe naddala bannansi tebayagalanga kuwulira nga nakubyogerako songa enzikiriza ey'edda nayo yayambanga mu ngeri yaayo okuleeta emirembe mu bantu ne mu nsi ekibi ekirala kyenzijukira ekyatukolebwa mu ngeri etaali ngenderere oba olw'obutamanya bwe butatusomesa bulungi nnimi zaffe ennimi zaffe ez'ekinnansi abasomesa baffe sira baalisanga ku nnimi z'abagwira n'ebitabo byonna bye twasomanga byabanga bya nnimi ezo ez'abazungu ezo bamagulu beeru abo omusomesa eyayagalanga okutusomesa ku lulimi olunnansi basomesa banne bamunyoomanga nnyo nti tamanyi luzungu teebereza kaakano ndabanga ffe abaakomya emisomo gyaffe okumpi tuli wabi nnyo kale mu luzungu twakoma ku good morning sa ate nga ne ku nnimi zaffe ez'ekinnansi tekuli lwe twakaza nze siikulimbe nti nnyinza okuwandiika empapula eziwere 10 ku kitundu kyonna n'enkinyumisa mu lulimi olunnansi olw'omu Uganda kyokka nga n'oluzungu talumanyi omukulu w'essomero kye yalowooza kyali kituufu nti omulenzi amaze emyaka 2 nga tasoma alisobola atya okuyita ebibuuzo by'okuyingira junior secondary 2 ku nkomerero y'omwaka ebibuuzo nabigwa n'enkoona n'enywa abasomesa olw'okwagala nsigale nga mbasambira omupiira mu ssomero baayagala nsoma omwaka ogwokubiri mu junior secondary 1 ekyo nno nze saakyagala naye bwe nategeeza ku taata nga bwe njagala okuva mu ssomero n'ambuuza kye ŋŋenda okukola bwe kyannema okumutegeeza n'ayogera ku nsimbi ze ennyingi ze nali mmaze okwonoona oluvannyuma nakkiriza okudda mu junior secondary 1 okuddamu kwankola bulungi mu kkonno kubanga oluvannyuma nasenvula mpola nentuuka mu junior secondary 3 nga sisigadde mu kibiina kirala okuviira ddala lwe nayingira mu Kakofu junior secondary school taata yakaluubirirwanga nnyo bambi okufuna ebisale by'essomero oluusi bangobanga mu ssomero ne mmaleeko ennaku eziwera 3 ng'akyazinoonya mu lusomo olwokusatu ebisale by'essomero lwe byayagala nno okuyungula taata amaziga twali tusigazza omwezi gumu okubuuzibwa junior living exams ne bangoba lwa siringi 12 ze nali mmanjibwa bankuutira nti ebisale bwe si bituuse mu nnaku 3 sijja kubuuzibwa natebateba mangu nentuukeeko ebigambo mbifuuye taata bwe yabiwulira musajja watu n'atongojjera yalowooza ebbanga ttono n'agamba nti obawulira bataata abayitibwa bataata nga kituufu bataata naga nti katumale okulya ngende ewa munywanyi wange kikiyini ndaba oba anaasobola okunnyamba olwamala okulya taata n'agenda ewa munywanyi we bambi yamalayo essaawa ng'emu n'akomawo ng'aliko akaseko ku matama bwe yamala okutuula n'ambalira siringi 12 ze baali bansabye ate n'ayongera n'ampa n'endala 10 owulira bataata abakuta kaali munene n'ayongerako endala 10 ez'okunnyamba mu biralalala essanyu lye nalina lyakirako ery'omwoki wa gonja waayitawo eddakiika nga 10 n'ensitula okudda mu ssomero nali nfuluma bwenti mu nnyumba nga ne katabani kange kano ke nazaala mu ani anti wulira embeteza
nga ne katabani kange kano ke nazaala mu ani kantambaazi kayingira n'omulenzi eyakaleeta ku kagaali bajja n'ebbaluwa omusomesa gye kaali katandika ddanako okusoma bajja n'ebbaluwa omusomesa gye yawandiikira jjajjaawe azaala nnyina jjajjaawe oyo gwe yabeeranga naye kubanga olwava ku mabeere ani n'afuna olubuto olulala olw'omusajja omulala eyamutwalira ddala mu maka ge Ntambaazi ye yayiiya ekyokumutwala mu ssomero mu kiseera ekyo katabani kange kano kaali mu pulayimale ya 2 mu saabuguleedi ebbaluwa gye yaleeta yali esoma bweti nywedde malwa Wulira nywedde malwa n'otwalayo omwana nywedde malwa mbunywedde malwa primary sub-grade school nga 27 Kitobba 1951 sebo nnyabo nsindise gy'oli omulenzi oyo Ntambaazi omuwe siringi 4 tusobole okumuwa uniform asasulwe n'ebbanja lyasigala ku bisale bya ttaamu ey'okubiri. Ntambaazi asoma bulungi twagaladdemu mangu mu ssomero kubanga tumulinamu ennyo essuubi ddene. Lipoota ye eyali eya ttaamu ey'okubiri yakulaga bulungi nga bwe yali ow'okubiri ku baana 36 abaali mu kibiina mwasoma. D. Kabuye omukulu w'essomero ye yawandiika. Kati ku Ntambaazi ono kwe nalowooleza nti olugero lugamba nti embwa enjizzi ezaala enkolya lwali lusaana lube n'oluluwakanya nga lugamba nti enkolya ezaala embwa enjizzi kale nze nzaani eyazaala omwana omugezi bw'atyo nze enkolya mpozi nga amagezi gaali ga nnyina gwe nafiiriza omusomo ne mulekera okuba kireereeze mpozi nga oyo yalina amagezi naye nze ebbaluwa bwe namala okugisomera taata n'ambuuza nti Yakobo ezo ensimbi ani anaaziwa naddamu nga njagala nakukaaba ne mugamba taata nakwetondera dda nti ebisobyo ebyo byonna nabikola lwa butamanya taata nsonyiwa. Bwe yalaba nga nzijudde ebiyengeyenge ne yeekuba musajja wattu ekisenge era n'ajjayo siringi 4 naye bannaye omuzadde waakufa n'ajjayo siringi 4 n'aziwa omulenzi eyaleeta Ntambaazi nga bw'amugamba nti ensimbi ziizo muganda wange agenda asome naye nsigadde neeyaguza lujjo. Munnange singa nalina amagezi agamala kwolwo lwe nanditegedde ebimu ku bizibu ebiyinza okutuuka ku musomi yenna eyeekabawaza ng'akyali mu ssomero.